Bwenjogera manyi kyemba njogera ngowa security ate byeraga ADF ne nani ono musajja mujukira Robin Kingi yatemulwa ne wadde umusango yakuwangula kubanga key witness alina itwe bamu obutwa omukomera. That's how the man got away atandise obuyekera. Ebyo bye bigambo bya Ssaabaduumizi wa poliisi General Kaihura ng'ayogera ku butemu obuzze bukolebwa ku bakulembeze b'obusiraamu mu ggwanga. Bino bibadde mukono bw'abadde ayogera eri abantu baayo wamu n'abakulembeze ba poliisi mu mukono. Ono agamba nti poliisi esobodde okutuuka ku ntikko y'ensibuko y'okuttibwa kw'abasiraamu wategeereza nti Dr. Aggrey Kiyingi yakulira enteekateeka zonna ng'ayita mu bayeekera ba ADF. Wabula ategeezezza nga bwe watali muntu yenna ayinza kusobola kweŋŋanga ggwanga lino kubanga ebyokwerinda biri gguluggulu. Tuna bwino. So, my friend Sheikh Ani yagamba nti yogera street talk, please withdraw. Ate waluseewo Katemba atali musasulire omubaka w'emukono Betty Namboze Bakireke bw'agezezzaako okutegeeza Kaihura obulabo obuli mu basirikale be. Ronald Kibule minisita w'abavubuka kwe kumuwakanya nti ayogera kalebule. Banzibako essimu one time. Ne bwe nagenda ku poliisi yawo omupoliisi wona ngamba ampa ssente ngende nno ne print out nenzuwayo kati okuva we namuwa ssente ano ne print out I've never heard from him again. Kati oba basobola okikola ku nze MP kati bali abantu bange baba bakola batya ekyo sijja kikiriza ate okuwaliriza nakoko kome poliisi tugikozese mu bulungi we tugendayo kati agambye esimu ye baagiba oli DPC oba CID sebo takolamu MTN erina okusasuza okuwa print out nange minisita bansasuza kubanga eri saavisi ya kampani kati DPC abamuteeramu ayagala print out ya simu olina kusasula mu kampani. Embiriga egenze maaso wano Namboze kwe kulangira Kibule nga bw'akozesa abasirikale ba poliisi okutulugunya abantu. Nyenje ntawo abasirikale b'ekiro nga bakuba abantu. Abantu babakuba bajja ne bagamba Honorable abasirikale batukuba. Kati bwe babakuba eno entawo nga bagamba abasirikale ba Honorable Kibule batukuba. Ate nze manyi Honorable Kibule ye talina abasirikale babo. Noyita meeting nogamba kale abapoliisi kabajje osanga nabo batubulira ebizibu bye bakola ki bye basanga ate nabo bakole eyo outreach program naye sebo tebajja. Ozamba basirikale baffe be bakulu kubanga abasirikale bafuuse bakwano b'abantu ne gye batali babeesibako wano gyuli abalamu DP yalwanidde mu lukiiko lwayo nempulira nga waga era batukubye embooko abasirikale bambala green kubanga balwana mu nkuŋŋaana ffe tulondera Nambole nga twekwasa poliisi. Bano balemeddwe okukwatagana Namboze kwe kwekandagga n'afuluma olukiiko luno.